abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi abatulaba ku Dream TV, BTV, namwe abatuliza ku Impact FM, nesemye okuba namwe olunaku olwaleero. Amannya nze Nalumaga Sandra, omulokole mu Church ya Prayer and Divine Healing Center. Enaali awo. Programu yaffe abalungi be basinga obungi ababi. Era nga ndi n'omwami Alex Mukulu olunaku olwaleero. Ensonga ze tugenda okuttaanyaako olunaku olwaleero esookera ddala ye kanjogere mu luzungu nti what are the roles of an artist mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, if I may ask mwami Mukulu. Kiyukirire mu Luganda. Mu Luganda munnabitone ayina mugaso ki mu byobufuzi by'eggwanga Uganda? Naddala nga munnabitone yani munnabitone ngenda kuwa bakinyonyola luli oyo yatonwa okukola omulimu gwa Katonda okuzza ekitiibwa gyali ng'oyita mu kyakutonebwa kyeyakutona n'agamba nti ekyo ky'oliba bwe kiri. Naawe kati ekyo kibuuzo ky'obuuza mu luzungu kiri nti oyo alina ekitone kya Katonda bwe kiri va ku talanta n'ekirabo kubanga ebyo si bituufu. Waliwo abalina talanta waliwo abalina ebirabo. Wagijjonnyola naye ate aliko ku TV oba ataliko ku Impact FM. Ekirabo kiba kyakaseera, talanta kintu kya busuubuzi. Ekitone Katonda yaba kikutonako. Weebale nnyo nga bwakutonda ng'oli mukazi n'akuwa amabeere n'akuwa bye n'ebiraga nti oli ki mukazi, tolina bw'okiddukako ekyo n'ekitone bwe kiba n'ekitone bwe kiba. Naye talanta oyinza ogiddukamu nga tebakusasula nogakaabulengani nze ngenze n'oyiriba. Ekirabo kyo kya lumu nga Christmas kikozesa kigwawo olwo be bayimbi abayimba oluyimba olwo toddayo muwulira. Ayinza okuyitamu oba obutayitamu naye toddayo muwulira. Kirabo kajja lumu. Talanta kusuubula. Bampa mmeka ba sponsor simanyi babalamu abo ba Abitex abo alinawo mmeka? Alinawo mmeka 3. Talanta talanta era bawulira bewerekeranga bukolwa bonna gye bali bonna ne bagenda mwenna mugenda mutya ne bannange okujja kuddala nga muli bannafu nnyo bagezaako kuwa full package okitegeera mwenna mugenda mutya. Kati kiringa nga abadokita bagenda okujjanjaba omulwadde ne baga nti Dr. Gundi Professor Kyalwazi twalinanga Professor Kyalwazi wanedda n'aga nti Professor Kyalwazi awerekeddwako abasawo bonna bagenze kujjanjaba kumulongoosa mutima gumu kisoboka ekyo. Kakati abaffe bwe bali bonna gye bali awerekeddwako bonna abayimbi bo bonna. Nze mbadde ndaga kiraga ndowooza nkiro kitegeeza bakwatagana bali bumu. No, bunafu. Bunafu. Okwatagana tekitegeeza nti muyinza okukwatagana olw'amaanyi oba olw'obunafu. Obukolwa bukwatagana lwa bunafu. Empologoma zikwatagana lw'amaanyi. So gwe weegattise n'ekintu kiki lw'amaanyi oba lwa bunafu. Abazungu batugatta mu Uganda batugatta lw'amaanyi gaffe oba lwa bunafu bwaffe. Yawulidde? Batugattira mu bunafu bwaffe. Tebagamba nti abakyoli tubagatte abo b'ab'e Kenya abasajja abasudaani bonna b'amaanyi abo be tuba tukola ki? Be tubatugatta. So oyinza okwegattira mu maanyi oba mu bunafu. Enswa ziba nnyingi. Enseenene n'ozikwata zonna n'oziteeka muti bunafu. Olidde? Empungu ebuuka yokka. Olidde? Bwe kiri. Naye ojja kulaba obunyonyi obulala obubuuka obungi endegeya zijja kubeera zonna ziri awo ziwoggana. Ennyange ebyo zigenda lumu zigenda zonna bunafu. So artist alina kukola ki? Oba munafu bw'oba okozesa talanta bw'oba okozesa kirabo
toba munafu bwoba okoza kitone. Ekitone teweetaaga na ssente kubanga vakedo tewali amusasula kufuuka vakedo. Ani amuwa ssente? Balamu nedda oba Habitex yawa vakedo mbu sponsor bayayi olide dabayo vakedo toyinza musasula kuba vakedo kubanga Katonda yamutonda n'amutona ndiki kibala kyakulibwa. Artist Katonda gwe yatonda ddala artist newe batakusasula okola onobeerawo otya kuki? Bayibuli etugamba eti omuntu tabeerawo lwa mmere yokka wabula lwa kigambo ekiva eri Katonda. Obadde ki ate ogamba oli mulokole? Naye tuddeko era ne ku ground nga tolya tofe. Okulya emmere kitegeeza nti olina kubanga okola? No. Ku Uganda ya leero ogenda jijjawo ey'obwereere? Nze sirya. Tokola? Nkola ki? Wali wankozesa? Nze nkola kyenjagala wano. Era olinayo endala z'okola projects eyo ziyinza okuba tetuzimanyi bumanya. Gw'omanyi ebyo bigambo. Nze mbisala. Nze omuzannyo gwe nasemba kuzannyira omulala nejuli naguzannyira bwereere. Tubuulire. Ne banvuma mbu nze nasuula theatre kubanga nazannya omuzannyo ogw'obwereere. Naye ekitone kyesaagula lwaki kigabira bwereere? Abantu ne basanyuka. Yes. Kubanga kyenoonya bantu bwe nnaabasaba ssente tebajja kujja kuba tebazirina. Va ku kudduka naye tebazirina. Bwe kiri. Kati gweoli musiru ogenda n'ogamba abantu nti emmenza miliyoni 3. Naye abantu b'okoleramu bantu baavu tebalina ssente ezo. Ate n'ovayo n'ogamba nti ekivulu kyatusaze. Oba oliawo waliwo abazirina gwe ate mu bivulu tebagenda ne bazijjuza emmeeza era. Kale era ebigojjo binyumiza. Nze sibimanyi. Nja kunyumiza off camera. Gye bali abasajja batuula ne bajjula. Nze sibimanyi kubanga buli lwe ngenda mu bintu ebyo olina nosanga ng'empenza tekuli bantu ate ez'essatu z'emiliyoni 3. Olayika okeerayo mu bivulu bagendayo kiro bagendayo kawungeezi. Nze ngenda okulaba nga tekuli ate bantu novaayo ate mba nkolawo okyawo mama kiti kakati ne be bayise tebazze kakati ate nze nkolawo ki? Listen, tulina ensobi ze tukola. Omulimu gwa artist mu mwaka guno kutema kkubo eritwala abantu okulonda omukulembeze omutuufu. Ekkubo eri alitema atya? By example ng'alinga kyakulabirako. Okay. Yes. Nti singa nze mbadde president nandikoze eki kati artist olina kuyimbira mu kintu ekyo. Singa nze mbadde mukulembeze biki bye naalikoze nandiyambadde bwendi. Artist kyekyo kyakola okutema ekkubo eritwala abantu mu maaso. Nti singa nze president nandiyimbye bwendi oba nandiyogedde bwendi mu mizannyo ne tuleeta abantu ng'abo nti twagala president ayogera atya nti bwati ne bwati ayambala atya ba fashion designers ne bajjamu. Kati batandise okugamba nti Kyagulanyi ali very smart okusinga Bobi Wine kubanga bali babiri kati tulinawo Kyagulanyi ne Bobi Wine. Webale nnyo ate wamaako okampadde bwe kiri bali babiri. Yes. Era kyobola abawagira Bobi Wine kati bakomplaininga bagamba mbu Kyagulanyi ajja nnyo ku stage ate bo baagala Bobi Wine. Okay. Ninga Kyagulanyi yava ku ddala nadda ku ddala. Bwe kiri. Glory from glory to ki? To glory. Ate omuntu ng'oyo avudde wansi n'agenda ngalinnya nga tulaba. Era abantu batera nnyo omwagala. Example nnungi eri society. Bakiyita underdog. Underdog. Ebeera triumphant ng'ewangula. Omuntu avudde wa? Wansi ng'olaba. Ne Museveni twamwagira lwekyo. Yaveeyo wansi ati talina kyalina. Tuga nti omusajja wamu ono ali ku lwaffe. Ono ye waffe. Yes.
nitumuwagira nono kakati Bobi Wine bamuwagira lwa nsonga ezi balaba omwana yerongosa akuze nga balaba wuyo anywedde enjagaye oba aginywedde yekisobu agivuddeko ayingidde waliwo abafuzi bonna banyi banjaga wano bwe tulina mu Uganda ngamba ate nkubuulire baginywa mbadde simanyi gwe toginywa nze siginywa gye muyiribira eyo temunywa njaga eyo neshisha nze sibikombako nabigaana obulokole tebunzikiriza binywa kale kakati nno omwana muleke ne firimu ennungi olina okulaga omuntu ng'avuddewa ojjukira Ebonies bwe bakola ani yavanga ekiboga omuwala Nakawunde kati ekintu ekyo kyakwata nnyo abantu omubabiro okulaba omuntu underdog ng'ajja akola ki akyuka kati ne Bobi Wine alinga Nakawunde akyuka abantu tebayinza butamwagala because people want to see change they don't want to see you ng'oli static olemedde ng'olinga ekitaba baagala okulaba ng'okola ki okyuka okulaakulana ne maama we ayagala okulaba ng'okola ki yes ng'ova mu kayiisa akabi odda mu kalungi okitegedde ne mwami we ayagala okulaba nga okulaakulana ova mu mpisa embi odda mu nnungi ofuuka beta ofuuka beta ffenna twagala ekintu ekyo kituufu naye bw'olaba omuntu ng'ate afuuka waasi akutama ate nga yajja mulungi ate n'olaba ng'ayonooneka y'amaanyi nnyo owulidde because wamutrustinga n'omwagala then ate bw'atuuka n'akyuka problem so artist alina kukola ki artist olwaleero oluyimba lw'oyimba lukwata ku ki ebintu biri bitaano graciousness relevance authenticity culture kiteekwa okuba culture balina okuba culture so si kweyita mannya gatali ge tutategeera okugeza gwe limbuulire ge tutategeera mpaayo limu Buchaman ebyo bwe biti ebyo agakanga tegakanga olowooza Buchaman ne Semakookiro linnya kye lisinga okukanga Buchaman ndikanga Semakookiro terikanga Semakookiro oliranga ekitiibwa kiikyo ekitiibwa ate kiyinza okuba nga tekikkanga Semakookiro gwe linnya oligeraganya ne Buchaman olimanyirira erinnya Sanga lya Mbogo ago gonna galikanga ebitiibwa galiga Buchaman gaba gakutiisatiisa saagala kuntiisatiisa njagala kutya right kuba bontiisatiisa nyinza okutya oba obutatya naye bwe ntya oba okoze ekintu ekyakabi right so tontiisatiisa n'obeerawo nga weeboggoza ng'embwa ng'ate tolimbwa nze ndowooze nti mbwa nange nina amagezi agamala simala gatya ate onzikiriza lwe batukubanga oliranga nti nja kukuba oluyi oluyita ejjambiya ate n'oli ne bamukuba oluyi naga nti bantemye ejjambiya naye nagamba bamubuuza omusaayi guliwo nti bantemye ejjambiya olidde oli yofiisa yali kukyala ewaffe ye baamukuba essasi naye ne likwata ffene omwengevu emiwula ne gimuyiikira n'akwata emiwula n'agitwala ku poliisi mbwe ekizibi tekiikino bankubye essasi kati poliisi yandikoze bw'obanga gwe wa poliisi okola ki yofiisa omugamba ki nkwesonyiwa n'omugamba ki yakoledde ekizibi era nkugamba ddayo eka tukyanoonyereza enanga oba ofuuse enanga tukyanoonyereza banoonyereze naye ng'onoonyereza kyabo kyonna so tugambye omuyimbi omulungi alina kuba exemplary
Yes. Omulungi olina kuba example. Era you lead by example. Kyekyali ku baganda wa. Bakolanga batya? Nga baleadinga with example. Omuganda takola bwati. Si bwe tukola bwe. Bwe tukola. Omuganda omwana omuwala obuuza ofukamidde. N'ofukamira. Kati ne bwogenda mwakyoli empisa oba ogirina. So you lead by example. Omukulembeze alidinga by example. Okay. Omufuzi alidinga by order. By law. Yeah. Agatokolanga bwenkola kolanga bwengambye. Nene Katonda yennyini endagaano enkadde. Yagiga nti abange etteeka liveewo kati kisa. Sikyo? Bwe kiri. Kakati omukulembeze alina ekisa eri abantu. Artist olina ekisa eri abantu oba ogenze bakunamira nakubawemula nakubabba ssente zaabwe nga ne rehearsal tewakoze. Tulese kyaki ekyo. Nga ne rehearsal tewakoze. Ogenze kubba abantu Masaka abanaku. Gwe noloza nti Katonda ajja kuwa omukisa. Kyovola batisi babonaabona. Kubanga batwala ssente z'abantu abanaku ddala abazze okufuna essanyu. Abatagenda kulekera ssanyu ng'amaze okuyimbira. Akuyimbira n'akulekera essanyu. No. Omuyimbi tolina kulekera bantu ssanyu. Nedda olina kubalekera maanyi. Olina baddeyo nga bazzeemu ki? Amaanyi. So si ssanyu. Essanyu balirina eka, balina babbaabwe, balina abaana baabwe, balina ebisolo byabwe. Essanyu balijje. Naye amaanyi gano artist olina kuzza exalt, extol and encourage. Ozzaamu bantu maanyi by showing them what to do and how to do it. This is the way you should sing if you are to sing. This is the way you should dress if you are to dress. This is the way you should walk if you are to walk. If you are to walk. Okitegeera? Nkifuna. Ye artist. This is the way you should live. Your sitting room should be like this. Designer najja artist. Nadi ku designing babayita interior designers. Right? Bonna abo artist. Bwe kiri. Ffe tukulembera ensi. Naye olw'okubanga tetutegera buvunaanyizibwa tubusuula. Ne tudda wansi tubanga embizzi. Bayibuli kyegamba towa mbizzi mmere ennungi ekuddira n'ekuluma naawe. Ng'erowooza nti onampadde emmere ennungi bweti. Ate olwo ye awoma n'okukira gyampadde. Kitegeera? Nkifuna. Artist ffe tukola ensi. Naye bwe tulema okufuna ekintu ekyo ne bali tubasuula. Kibanga noba bw'onoba nakintu nga tomanyi oba muwendo gwakyo. Ye artist. Ebyo kati abantu baatisi bakola wano ebyekisiru ebyo. Tebamanyi muwendo gwabwe. And that's my battle. To awaken them to the reality of their value. So sikole bye batalina kukola oba tebamanyi. Under the pretext nti bafuna ssente. Mbo tebalina kyakulya. Lwaki tebalina kyakulya? Lwaki tebalina kyakulya nga omulimu gwe bakola mulungi? Bw'oba olina omulimu omulungi gwokola lwaki toba na kyakulya? Gw'omanyi lwaki bwe babatikkira ku diguri eno kyemwambala kuliko ne huudu? Omanyi lwaki huudu eyo? Yaki huudu eyo by the way? Ndaba abamu bateekamu ssente. Yali yakuteekamu mmere na migaati gy'abayize nga tebasomeseza ssente. Kati nga bw'ajja n'abasomesa bw'aba agenda nga mumuteramu emigaati muhuudu eyo oba keeki. Ennaku zino bateekamu ssente. Anti naye luli kyali nti sages babayitanga ba sages agenda asomesa for free. Then ne bamuwa akasiimo. Yes, akasiimo ako ye huudu eyo. Kakati olwaliro mujjambala bwambazi temumanyi na lwaki mujjambala. Tulowooza yaba fashion designer bongerako bongezi sappe.
Ninga ikintu kirindi education knowledge should not be sold. Ye bottom line. Olwaliro knowledge eri sold. Wonna. Mu private schools muchi. Kati kyovola banti social media etabudde ensi. Because that's where you have knowledge. Nga eri rampant. Although you have to pay some data. Ni at least buli omu asobola gikola ki oja accessinga lulinga tetusobola ku accessinga knowledge professor yeka yamanyi n'ebitabo ebitambula mu ggwanga ne balyoka beyagala owulidde ne batubonyabonya okitegeera n'avimba Dr. Gundi professor so and so n'omuwuya n'obwama nga tolina kyakukola. N'olwaliro knowledge is rampant. Buli omu asobola gikola. Genda bugenze ku Google ng'otayipinga ky'oyagala nga bakuwa. Kyova olaba nti kaakati baartists balina ate okukyusa nabo. Ng'ab'amagye balina okukyusa. Tetukyasobola genda mu nsiko. Terinawo. Kati ensiko eri wano ku social media. Y'ensiko. Kaakati atagimanyi tajja kusobola giyingira. Ate nga abatagimanyi tebamanyi bangi. Era bangi. Bantu bakulu bakuze ngaffe. Tetuyimanyi nnyo ebyo ebyokusikurakinga. N'abato, abakulu n'abato. Waliwo abato nabo abatabimanyi. Naye kyazze tekijja kuvaawo. We have to learn to use it right. Yep. Role ya artist nkugambye beera relevant eri abantu. Kitegeeza ki? Olina okuba ow'omugaso eri ki? Abantu bo. Olina kuba munnyo. Munnyo gwa nsi. So si sukaali. Sikufunye. Buli kiwoomerera kya sitaani. Amazima gakaawa si bagamba. Obulimba kitegeeza kati bwe buwooma. Okay. Kitegeera? Nkifuna. Okitegedde? Amazima gakaawa. Ne bw'ogenda mu ddwaliro. Eddagala eriwonya. Liba likaawa. Erisinga. Ne bw'ogenda mu Katonda bye yatonda nti ekigagi. Ebisinga. Kikaawa, omululuuza. Buli kiwoomerera. Kirabika. Kirina gye kiva gye tutamanyi bulungi. Ebisinga biri processed. Ate ebikaawa ebisinga biri nakyo. Ekibe bwe bakiyita mu siko eri mu Greenland. Nedda. Tomanyi? Nedda. Ekibe mu Scotland mu Greenland batega ekiso ne bakiteeka bwe bati mu muzira ne bateekako omusaayi. Kakati omuzira bwe gugwa ne gubikka ekiso ekyo. Naye olw'okuba ekibe kiwunyiriza nnyo kiwulira omusaayi guli. Oguwunyira kuli ku kiso. Ku kiso. N'ekibikiddwa omuzira nga kitandika kwomberera muzira. Okay. Mpozi kigenda okutuuka ku kiso era nga bwe kikomba kigenda okuwulira ng'omusaayi gubuguma mpozi gwakyo. Ekiso kiba kikisala. Kisaza olulimi. Olulimi gye lukoma okisiiwa. Nga kirowooza. Gye kyoyongera okukomba mpozi gye owulidde. Kiri ku musaayi gwakyo gwennyini. Bakisanga awo nga kifudde. Omusaayi gukiweddemu. Ekibi kiwoomerera okusooka. Bigenda okuggwa nga kikulidde. Bakusanga awo. Kubanga ekibi kirya ggwe wennyini. Mukama atuyambe ababi baleme tulya kuba programu yaffe egamba nti abalungi be basinga obungi ababi. Mwebayo kutulaba ku BTV, Dream TV n'abatuuliza ku Impact FM. Mukama abakuume.